Kuva ku SB4 Media Yaffe Tuggussa Enssonga. Mama aliembizi umalo abasiramu bo babalana nyembizi no singa ate bana tufune njawulo y'embizi n'ennyama yaayo ono yeddira yetambula si nnyama yaayo kiri kisolo owala nakyaki omwalo tugeze nga osanze motoka nedda kale simbi kale tugeze mukube ng'osanze bakatomedde kamenyesa okugulu tosaba kayama nakajja mukubuna kasaba wabbali anze neba wange namugamba bwe mba nga nkyadde bambi nenemererwa okudda nina obubizi bwange ye musiraamu oyinza obumpeera ku mmere yangamba tekisoboka lwakiringiyo kuba mutima mubi kati ne mugamba embizi ez'omunsi kani aziwa ekyokulya ye nyini nangamba Allah nga lwaki owalana nnyo embizi zino singa ngate Allah aziwa Yaffe Tuggussa Enssonga. Onoonya essomero omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Yaffe Tuggussa Enssonga. Happy New Year mukuliko omwaka yonna gy'osinzidde okubeera ng'otula guno mwaka mpya naye nga nyongera okujjukiza nti guno omwaka omupya gwe wena wenazze n'obuyisa obw'omwaka emikadde omwaka omukadde banaye mutusaasire bukomeeyo. Ndina katongole alina empisa za mwaka mupya kati muwombeefu nnyo sawa wazaafukamidde nambuuza n'okumbuuza mwaka mupya so gwali eyo abantu abatusinga emyaka tubawa ekitiibwa nga katongole naye nga gwe wena wenna ali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nsanyusa okukulaba muli mutya omwaka oguyingidde otya gwakuyisiza kutya omwaka omukadde manyi bingi nnyo byetakoze mu mwaka omukadde nga lyosuubira okubikola naye mu guno omwaka omupya tusuubire nti ojja kubeera ng'obikola. Nina mukwano gwange Bumalu yaŋŋamba nti omwaka omukadde nali nsuubira okufunamu omukazi owokubiri naye akyannemye sikikola kati njogera eki njagala kwogerako okay yali ayagala okuzimba essabo naye nakyo kiganye kankyogere balina ekiteeso ne Patrick Semanda nga baagala Bumalu azimba essabo omwaka guno ogwedde Patrick abeere mukongozi naye tekisobose kiki kyekiganyi Bumalu okugamba kyemuto gwamu maanyi ojja kusobola okuzimba essabo eryo Patrick akyalo tannafa abeere omukongozi musawule abantu naye nga gwenna walabira akalango ku Facebook ku YouTube oba ku TikTok nga kalanga simanyanga seeka Bumalu kyagaba simanyanga ovumula ebigalanga nvumula bikigendayo aba agenda kubba nkulabula wabona wenna ng'oli eyo kaswa ku TikTok ayinza n'okukyusa amannya okoze bakozalawa kokonjeru omanyi ku Ema Road ng'ovudde e Bukalango kitundu kyekiddako awo ekiddako awo nayitawo nali neebase mu taxi Kikubampanga ekyo ayinza okugamba simanyanga omunyodi okuva ekikubampanga nzize simanyanga byokese togenda bajja kubba bayive nga tuvudde mu byokusaaga ku TikTok ku Facebook ku YouTube kuzeeko abasajja abakulu abazeeyi abavubuka emyaka egyaffe abasajja abakulu nga bali mu myaka gy'abakitaffe bagaba bakola ebintu ebyo simanga nkusawula ekibi kino nolaba olinga yezingiridde omusota nolaba olinga yesibye embugo olyambadde ebintu ebyo bannange bali mu kubabba tubeere bakalaba abasajja abo bagaggawadde mu ssente zammwe awo otandika okugamba nti nina ebizibu biki abakuggyako ssente
bana bagaggawala wotandika okumubanja ssente zo agamba ngenda kukuloga banye mutidde okuvayo mu kamera okujulira abantu abo naye kwebereramu wagenda Saudi wayogobako n'ogenda bakusasula kiki kyonoonya mwabo olidde omukisa ogulina olinnyo ennyonyi olidde omukisa ogulina ofunye omulimu bakusasula kiki kyonoonya mwabo oyo onoonya musajja ofumbiro yesi naye oli Saudi oli ku contract ya myaka 2 wakatambulako emyezi 3 kyokka onoonya musajja bananga twebereremu tuvaluwinga ssente zaffe mbegayiridde nyogera okujjukiza nti guno omwaka gututandise SB4 Media tetwala abantu bweru togenda wanaona nabakolema nti nze nkola na SB4 Media ngena kutwala bweru SB4 Media tetwala abantu bweru SB4 Media teterekera mwana ssente nchiddamu tetuterekera mwana ssente akinoli Saudi akinoli simanyanga Dubai akina obulidde omuntu gwoteresa ssente zo ffe tetukikola tetuteresa mwana tetuterekera muntu yenna ssente tetulinayo akawunti mbwene terekera bantu ssente okitegedde SB4 Media teguliza muntu ttaka wabula tulina kampuni gye tulanga nayo enneesigwa enneesimbu sinagiramu yadde amakoona bagita bikirala essimu zaabwe zibeerako okwo osobola okunkubira essimu nga nti SB kale ngo neebuuza ku kampuni eyo ne connectingayo ne baguza ettaka oba nfunye bulungi byebyo naye nga muli mutya muli bulungi nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga ndine katongole omuzirambizi bodira ki mmera byonna mama yeddira mbizi kuba tajirya mbizi musiramu mama musiramu abajeddira kuba batajirya obanga oddira mbizi akabbiro kabeera ki makabbiro matu gayo gaba matu soko buze ku bantu eradde banyabo eradde basebo mukulika amakubo agabiri abiri mwezi baguyisemu kuliko omwaka mwaka twaguyisemu waffe babadde nga bookya bipiira ffe nga twokya mitwe kati nina omukulu yankubiddeko obw'essomero madamu wa ssomero wa Garfield yankubiddeko nangamba akuwagala nnyo nangamba otwaleyo omwana wo last born bamusomese era tweyanzizza nnyo basomero lya Garfield liryawo mpereerwe ku kyattaso kirira nobeera nga ate twalayo omwana wo afune enjikirizibwa ennungi basomesa nno ddala balina ebibiina okufiira ddala ku nassale paka ku P7 balina abasomesa abatendeka obulungi abakuguka mu kusomesa n'okuyigiriza abaana bayigiriza omwana writing reading ne spoken omwana wo mutwalayo mu mwezi gumu genda okumukyayirako ng'ayogera luzungu era gwe wena wenna omuzadde nga tewasoma naye ng'osobola okuddayo ku ssomero okusoma kola bwoti twala omwana wo ku Garfield bamusomese yakusomese okitegedde suru bagambye twalayo omwana wo bagenda kuwa basale nja mutwala ali mu myaka emeka kati omwana wo ninayo 6 ali mu kirasi simanyi mama we yabimanya ennyo so bajja mutetenkanya sikutetenkanya bajja mukanika ayogera ku luzungu omwana wo myaka 6 angamba kajambo taata lerobo oluzungu gwe omuddamu otya simuddamu kwegamba wazukuka ku makya nga ng'otandika okwogera atandika okwogera oluzungu tulukozesa n'oluganda tulukozesa asobola okubala kuva ku 1 mpaka ku 10 1 mpaka ku 10 okubala okwo kwali kumutawaanya kati nga njija omanyi yategerera nnyo mu byokulya nga mugamu nange woba ne chapati zo 5 n'olyako 2 wasigalawo mmeka nangamba wemba ne kyayi zonna nzirya so mwana mukama yamuwa amagezi so mami waffe wa Garfield yo omwana gwe tugenda okukuleeterayo yo naye gwada wenna ng'olina omwana wo ng'walagadde omuwa foundation ennungi by the way ntwale ku Garfield tojja kubeera nga ate lwajusa osangibwa ku mpereere ku kyattaso okkiririra n'enamba zaabwe ku screen okwo kweziri abaana basomesa bulungi era kati nnyo tuwe mu kalango kano tujja n'emboozi ya katongole
onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Okay, mukulike eyo madamu kutumiddeko nnyo, Mr. Ziwa and Sons kutumiddeko nnyo, Mr. Ziwa oba Ziwa and Sons kutumiddeko nnyo. Webale kubeera ng'oweereza ggwanga, webale kubeera ng'oyimirirawo ne SB4 Media omwaka mulamba bweddu nga tekubanja kuba tulanga ne kampuni ezimu ne kusosolako omwezi gumu n'obanja n'agamba ate kati munnange byagootaana. So Mr. Ziwa tweyanzizza nnyo taata era bannange mwongere obuwagizi bwammwe kubanga mu buwagizi bwammwe mwajja akasente ate akatusasula naffe ne tubeerawo tweyanzizza nnyo tweyanzige. Katongole kuliko omwaka mwaka twaguyiseemu tutyo babale bayokya mipiira nga gwomokya ki nga twakya mitwe batya anti nga tuyiiya biki bye tugenda mu bikola mu 2023 kuba kwokya mutwe bo nga bookya mipiira kitegeeza emyaka nga bookya myokye gijja bayitako gityo. So kati biki byogenda okukola 2023 2023 tulina omukyala mu bufumbo naye nga kati omukyala yaŋŋambye anjagala nnyo kubanga twabadde mu mpaka ani asinga okwagala munne ne mugamba nze asinga okwagala naye naŋŋamba yasinga okunjagala kati ye ne mubuuza oba gwasinga okunjagala ki ekiraga naŋŋamba nze nakwana neŋŋamba amba yasinga okunjagala. Kati gwabadde ogera mulagawo ki nti gwosinga omwagala anti kati 2023 tubadde nga tuyomba nnyo ne kati twasazeewo mu wiiki tufuneyo olunaku lwe tuyomba era kati lwa Mande malonze Mande era yakedde kumakya naŋŋamba ato kyagala kuyomba nange olayika afuna abakazi b'oyomba nabo kati era wenva wano sigenda lwawo nzireyo ate tuyombe. muyomba kuva kusaameka paka kusaameka balo naku lwonna ebiseera ebisinga olumu tuyomba kiro enkuba yetutaataaganya ate nejja nga bye tuyomba tetukyabiwulira ne tulekera olwo tululeke tutandikirawo enkya. So kale mwalonzeewo mu Mande so mugenda kuyomba ebyebiyise mu wiiki yonna buli kimu ffe tuyomba nga ki ekiba kizze kitusaze mu maaso tuyomba. Kati era mugenda kutandikira ku ki tugeze tuzeeyo ewaka ani atandika olutalo omukyala yatandika naŋŋamba obusiru bw'abeewaffe emugana ekyo kyo kituufu tuyombeyo ekirala. Kati leero woddayo ewaka olutalo lugenda tandika lutya lugwe lutya olutalo nti lugenda tandika nti nabadde jjo mukomera twabadde mu byokusaba okumalako omwaka. So bakusibye nga tewankubidde nabadde ngenda kukubira naye neŋŋakati ate nkukubire nkulagirire wanga ndi mabega wa mitayimbwa simanyi we bayitawo kati ng'onootegeerayo oti. So bakusibye twabadde mu kusaba pasita najja n'atandika n'abuulira enjiri ye bulungi enjiri yabadde nnungi nga muyingira omwaka tuyingira omwaka nagamba saba kitwale nga tekiriiwo ngagamba nti kitwale kyoyagala kyonna kitoole omwaka guno twala ekyo kyonna kyoyayaanira nasose ne magamaga nga siraba kyentwala kati bwe yagambye twala ekyo bulijjo kyoyayaanira ate nga bulijjo njayaanira iPhone kati iPhone ate nga aliwo omukyala nziriridde ng'agirina kati pasita n'agamba twala ekyo bulijjo kyoyayaanira nga njijjako omukyala iPhone omukyala tuli mu kusaba nalabye akuba nduulu ngate nga tebantwala ku mukujimujjako wajimujjako noddamu n'otulaba n'otambula nze najimujjeko bangambye kutwala tebangambye twala otambule bangambye gwe twala n'ogimujjako kyanakuba enduulu nakuba enduulu omubbi ne bankwata kati omwaka weguto twagumazeko naye nga twasinzizza nnyo bakukutte ne bakutwala mu kkomera olw'okwewozaako newozezaako ne mbagamba bannange sitaani yankemye
naye ng'ate si sitaani saagadde kuwaayo pasita nti ye yatugambye nempayirizaamu sitaani yankemye ate olwatuuse eri nga bamuŋŋamba yakusanzewa yabadde ayambadde atya ekyamazima nga teyabaddewo sitaani ne basiba naye nga omwaka gutwadde tuguyingidde bulungi era twabadde mu kusinza ekiro kyonna. Mukomera wasanzeeyo ki biki ebiri mu kkomera? Nasanzeeyo n'abalala nasanzeeyo n'abalala be baleese nga waliwo eyayagadde omwana we nga naye bamusibye ne mubuuza kyazze kitya nanyumizaawo mbu baamugamba omukazi w'otamwagalira abaana oba tomwagala kati n'ayagala omwana we musajja wattu anti bamugamba omukazi oyina osooka omwagalira omwana omukyala yali yajja n'omwana we ne bamugamba omukazi w'otamwagalire mwana oba tomwagala omusajja wattu n'anoonya enjagala gy'ayinza okwagala omwana nga yeeyo entuufu we yayagadde omwana we ne baye ne basiba ne bamuleeta bonna twesanzeeyo. Olwo wavuddeyo otya mu kkomera? Omukazi ekirungi nabadde essimu baginjigyeko ne bagimuddiza. Oli nagamba kusonyiwe? Nagamba nsonyiwe ye n'agamba mbu sitaani ye yankemye naye nga pasita ye yatugambye okutwala n'okutoola. SB4 Media Tuggussa Enssonga tulinde katongole naye kuliko ekkomera kole kamera terugira komera wayingidde omwaka ng'oli mu kkomera bannange twasabye nnyo tulinde katongole omusibe yamaze mu kkomera omazeyo olunaku lulamba terwaweze so wali oyingiddeko omwaka mu kkomera gwe wenna ekkomera tuli ewale ndowooza mukyaki toliddayo? Mukyaki nja kuddayo era omusumba oyo yagala twala toola omusumba oyo sigenda kuddayo ninga musumba yayogedde bingi twasoose nno nakuyimba nnyimba ne tuyimba sitaani oswadde nnyo tolina katebe wootudde niŋŋamba engeri gy'atalina katebe waatudde ate nze nnina ekisa niŋŋamba oba muwa akange atuule nagenza owulira bayimba sitaani mulinnyirira erinnya nenninnya ne mulinnya ne mmanya nti mulinnye ekyo kiwedde n'ate gye yavudde okunkema awo we saategedde oba yankemerwa kumulinnyirira olw'obusungu sakoleke wano wawagambye neteka muwa katebe kange twakamuwadde namumazemaze nga simulaba nadde njagala kamuwa kubanga twagenza okusaba nabadde nga nina ebizibu byange ne tugende wa pasita ne munnyonnyola landiroodi amanja kati pasita ne mugamba nina amabanja olwatusewo n'agamba mukama amabanja go agamanyi kati ate nga nekyaki weeri naye bagibanja ate pasita ffe n'atugamba tusonde ebbanja ly'ekkanisa kati simanyi oba ekkanisa mukama ebbanja lyayo yo talimanyi ate ennyumba ye yagyerabidde amanyi gange ndeebaza mukama we bali kubanga omanyi amabanja gange naye g'ennyumba yo gwe togamanyi kati lanode yakusonyiye ate yanze pasita nawe namunnyonnyodde siina sente naŋŋamba yatula ndi mugagga emirundi 7 nenjatula ndi mugagga olwazzeeyo waka landiroodi n'abanja nomugamba ndi mugagga era nemugamba ndi mugagga kyakyazeeko kuba pasita nti yatugambye n'oba nga toyina sente gamba ndi mugagga. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina katongole mami wange nkutumiddeko nnyo owa ssente butto gwe wenna nga oli mu Canada oli mu US oli mu UK n'ensi eziriraanyeewo weekwatira naffe aba ssente butto tojja kubeera nga ojjusa ogoba empapula zigaanyi onoonyeza emirimu gigaanyi obufumbo bwe butataganyizibwa busaanawo wajja omukazi e Uganda otuuse eyo atandise okwekyangira kalaba balala kwira ssente butto tojja kubeera nga ate wejjusa gwe omukyala bawo yakutwala kikogenda okutuuka eri nga ate obufumbo si bwaliko ali mu birala nnyo kubira owa ssente butto tojja kubeera nga ate wejjusa oli mu America olina bizinesi zo wano e Uganda naye tobitegera bulungi abaana bali mu kubba kwira ba ssente butto kwegamba byonna gwe gy'osuubira ekitwala nnyo obulamu bwo ssente butto namba yeri ku screen ejjo kubeera nga ekutaasa mu bizibu byonna asobola n'okukulagula gwe mukwira kasimu n'omugamba kino bwe kiti ne bwe kiti
ye nakubulira ebiddako ate era nabeera ng'akoonya. Si musawo muganda bw'agenda kunyenya nsaaso oba ki, wabula ye alina amaanyi ag'enjawulo agasobola okutereeza buli kintu kyonna. Abayita ba ssente butto tojja kubeera nga ate wejjusa. Nyobola okujjukiza bannaffe aba Kiralioni mami Fati okutungiddako nnyo mu Dubai omwo. Charles ne Asia sawa yonna yonna Dubai atulumba. Tuli mwaka mupya, omwaka guno tulumba Dubai. Charles Asia nabo balinnyako ku nnyonyi, balambuleko ku Burj Khalifa, twatwaleko mu ddungu ku swimming pool zeeyo. Kwegamba kijja kuba nga ate kijjobi. Kwabona wenna yali agadde okusupportinga mu mbeera eno, kubantu agenza okibalamu nga kasente ko kagenda kubeera nga kangi. Asia abasanyusizza, Charles abasanyusizza, era mubaagala nnyo. Naye mu kubaagala ennyo, tufuneko engeri gye tuba supportingamu olugendo lwaffe luno. Tugenda kutwala Asia, twale Charles, twale mama wa Asia. Kwegamba abantu aba basatu bajja e Uganda batwala mu Dubai. Eya tiketi, visa, okusula, okulya, okutambula. So gwe wenna ng'oli mu Dubai omwo, tusaba ng'olina ku ngeri gy'otukwasizaamu tukwaniriza. Bannaffe abaziwa and Sons basangibwa ku Mukwano Arcade, bo basaale mu bbanga kuleetera ebikozesa mu kisenge. Era olw'akalango kano katukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, mukuliko eyo tukyali ne katongole tweyongera mu maaso. Musajja wa Chutex mirimu gyo gifunya twabadde mu festive season. Mu season tubadde tusiiga Chutex nga tetusiiga COVID. Musiga Chutex nga mutesiga COVID. Wasizeyo enjala nga mmeka? Bantu babadde bangi. Abantu babadde bangi ddala. So mukusaako n'okuyingira omwaka wasabye ne muyimba ne mutendereza omwaka omukadde ne mugugoba ne muyingira omwaka omupya. Okutendereza kabadde kutya? Kubanze gye nabadde okutendereza kabadde kw'amaanyi nnyo. Abantu baagudde ebigo ne beevulunga mu ttaka era baavudde babonyezebwa. Okutendereza kwandibadde tekutambudde bubi. Naye ekyanyiizizza kyekyo okukeera awo ne tuyimba sitaani oswadde nnyo toyina katebe wootudde. Musajja atuledde akatebe bakamugjeeko tayina. Ate tugasseeko okumulinnyirira. Sitaani mulinnyirira erinnya, sitaani mulinnyirira erinnya. Ngenda okuwulira bakolerezeza akayimba akalala. Kuba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde, kuba enduulu waalaalala. Nolaba nga basanyufu. Sokoleke bamumya akatebe ak'okutuulako. Bagaseko mulinnyirira. Okumulinnyirira. N'ennyumba bagyokyezza. N'ennyumba bagisindikidde fire. Nayo nejja. Ku muntu omu. Ennaku teyakutte? Ennaku yankutte nze ng'omuzadde. Ennaku yankutte. Ne weeteeka mu bigere nga singa nze nzaala? Singa nze mbadde nzaala sitaani oba nga enze oyo. Nalabye nga kisuse. Era kyankubye wala nnyo kubanga twadde mu kusaba okw'amaanyi. Pasita ne mugamba munnange nze njagala ssente. Nagamba genda ozisabe Mukama. Kale ate ye nagenza owulira ate ssente azisaba ffe. Ninga ekitegeeza ffe bakatonda be. Wawaddeyo ekiweebwayo? Nawaddeyo. Nawaddeyo ekiweebwayo. N'ekimu eky'ekkumi? N'ekimu eky'ekkumi.
okwebaza byonna nawadde. So tusuubire nti munguno omwaka tegugenda kuyisa bubi yadde. Guno omwaka guyinza obutampisa kuba onywedde. Naye bagamba nti kasoyingira omwaka mu kkomera omwaka guyinza okuggwako nga bakusibaasiba. Okusibaasiba si kibi. Abakyala babasiba enviiri bulijjo baba newaffe bampise waliyo okusiba abalongo kati okubanga basibaasiba tutegeeza kkomera kukusiba mu kkomera. Byonna era byebimu. So bwe weewaddeyo bakusibe mwaka mulamba. Omwaka mulamba bansibe kati ng'omukyala wange ye bamusibye enviiri. Bwe nakusiba mu kkomera. Bazadde batwedde ku Christmas. Abazadde nabawaddeyo Christmas naye nabawadde Katonda. Mama bamuwadde. Bamutwalidde Kigomesi. Namusindikiddeyo mobile money. Yaŋŋambye mwana wange mbadde njagala soda ne musindikira 1,000 kuba wa 1,000 ewaffe. Agule soda. Naŋŋamba ate batoobo. Ne mugamba bo banaanywaga ensuwa. Ate ekyo kyamunyiizizza nnyo. Kati olwamaze nankubira naŋŋamba mwana wange siirye kanyama. Sokoleke omusindikira bamusindikidde 1,000 nga banno bewaleke waka batoobo tobafuddeeko yadde. Namugambye bo banaanywaga ensuwa. Lwaki banywa amazzi ate nga bamanyi soda bagamba alwaza abaana abato. Kale kwegamba nobabiiramu. Banywaga ensuwa. Mama kye kyamunyiizizza. Nanyiiga. Nankubira nangamba mwana wange siirye kanyama. Ne mugamba maama watandika ddi obusezi. Watandika ddi okusera, watandika ddi okulya abantu. Kubanga waffe waliwo omwami neiba waffe. Ye kanyama wo ku kyalo buli omu agamba ono ye kanyama waffe. Alina omukulu gwakuuma era kanyama buli omu kanyama. Kale ate maama gwayagala okulya. Yayingiddemu olusezisezi. Kati olwazize nangamba mwana wange oluzaalo lwansala. Ne ngamba kasita luzaalo sinze namusala. Luzaalo lwe lwamusala yamanyi. Kale kanyama wamugambyeko nti mama ayagala kulya. Namugambye munange kati wekweke abantu si maama yekka era buli omu bedda gwempulira akuba essimu. Mwana wange siirye kanyama. Nemuga kati weesooka wekwekemu ennaku zino. Yeekwese. Namuga esooka wekweke olinde ennaku enkulu ziggwe kuba bagenda kulya. Kuba buli omu agamba kanyama. Kati mama wose ngakubiraga nti mwana wa katongole gy'oli bakazi gye nkukyayireko mbere y'ennaku nga 2. Era mugambo ojja mpozi lwe tutayomba kubanga wayinza okuggwa mu lunaku lwaffe mwe tuyombera ne tumutwaliramu. Ne mumuwe ebibyo. Naye ne tumulwala evo. Kiki ekisinga okukunyiiza waka ekikuviirako ggwe okweba bagamba abasajja tebalina kuyomba. Era abasajja tebakola kitebayomba. Naye ggwe oyomba. Nze nnyomba nayigira ku neiba. Nalaba ng'ayomba ne mukazi we ne kinsanyusa nga ndaba bamutwala ku poliisi bamutwala ku erosi ne ngamba maawe singa kale abadde nze. Kati ki ekisinga okukunyiiza n'oyomba? Ebiseera ekisinga okunyiiza ye mukyala okubanga mufumbidde omuceere kati nga ku Christmas namufumbira omuceere ne tufumba kiro yaffe. Nteekamu ebikopo by'amazzi 6. Omuceere ne gujja ne supu n'asigalamu n'atasiima. Awo twava ne muga kati tutandikirawo okuyomba. Ne muyomba. Ne tuyomba. Gwe ofumba otya bino? Ofumba otya bino. Ye gwe wayigirawo okufumba. Lwaki bagenda basengawo n'akubuulirira? Ng'oyingira obufumbo bakutwalako wasenga? Tebantwalako wasenga. Wagenda bugenzi? Nze buyingira buyingizi. Mukama yabunnyambiddemu myaka 7. Tumaze ebbanga oyogera ku maama taata ye. Ebya taata byo biwanvuko. Era taata ye taliyo. Ayirudda. Yafa. Taata alabika teyafa kubanga mama wange yali akola ng'akola awo Namasuba. Namasuba yali akola bwa usigaalo. Gye yasanga taata makago mwe yali akola. Bino tuli kubya serious kati tuve mu comedy oli. Tugenda kakasa tutya abantu nti kuno oli serious. Bye ngenda okwogerako naddala abe 40 beteeketeeke. Bayinza okuba nga bo bamanyiiko. Abali Fort Poto. Abali abantu beye Fort Poto.
B-Clara H Property Services tubaleetedde Christmas Bonanza nga tusaze emiwendo ku ploti zaffe mu Christmas season eno. Buli agula ploti mu cash ku estate zaffe empya empambire ku Masaka Road ne Namayumba ku Hoima Road tukuwa ensawo 7 eza sementi. Ku Masaka Road ploti 5 ku 10 eri ku milioni 12.5 mita 10 zokka okuva ku Collins. Ku Hoima Road e Namayumba 10 ku 5 milioni 5.8 kilomita 4 okuva ku Collins. Kati nno tosagaasagana weekwate aba B-Clara H Property Services ku lw'ettaka ettuufu tukubire ku ssimu zaffe wammanga oba tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro ogwokutaano mu kisenge E06. Yaffe Tuggussa Enssonga. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga saidi ya katongole eno tubadde tetunaba kukwatayo naye ku luno emboozi eno kigenda okwogerako yo eri serious zo tusookeddeko keeri katongole mumwagadde anti mumwagala nnyo mumunyumirwa naye ku saidi eno tubadde tetunaba kukwatayo nnyo so katongole tusaba kuno tubeere serious ono si comedy taata aliwa ebya taata ye taata simanyi gyali tomulabangako simulabangako wabula agenda okukula okutegeera mbeera eyo ku Bukojja ewaffe Emitiana mu kyalo ekawoko ne maama maama ye yali yafumbirwa walala mbeera wajjajja so bonga bagamba taata yayonda banyumizangako nti maama yali akola Namasuba ng'akola obwawusigaalo mu maka mwe yali akola mwe yafuna omusajja omulenzi w'omu maka yabayinako Luganda naye nga taata ye baŋŋamba kubanga kale kwegamba ndowooza okutwaliza ewamu maama baalagajjalamuko kubanga baali taata nga yamuwa akapapula endagiriro yeewaabwe naye nga endagiriro yeewaabwe wensomamu wano disitulikiti ndabako Kaabaloole disitulikiti nga bagamba Fort Portal municipality endowooza kati site kuba byadda nga kuliko Kasese Road 4 miles jjajja baali bamuyita Matayo Lusoke Abwoli jjajja wani yandibadde bwekitondooza bwe kiri byebiri ku ndagiriro ne bawandiikako Kalambi namba 1 ku Kitaawuluzi awo wekaakoma endagiriro ani yagimuwa taata ye yagimuwa maama yakyaliyo ebyaddala maama ye gyali naye maama anywamu ku mwenge kati ebiseera ebisinga buli wemusinkana tuleko byetwogere bya taata olumu aba atamidde tetutafuna nnyo mboozi eri oba gye kitayagala kubyogerako bwogezi ye nga ye munywi anti olwokuba nga oli munywi anti omuntu omunywi bagamba nti omutamivu tabagambwa anti omuntu omunywi n'omusanga ng'anywedde era asobola okugamba nti mwana gwe nakuza muntu bwati ne bwati ebiseera ebisinga nze wensinkana ne maama aba anywedde maama abeera saidi wa maama ye naye abeera Mitiana naye bayitayo eyo Kalangaalo akyali mu bufumbo gyali mu bufumbo abeera Kalangaalo ewaba Edimezaya nkutumiddeko nnyo weekalangaalo kati maama abeera Kalangaalo eyo ekyalo bakiyita Mabibi gyabeera nja kukwatagana omanyiyo gwe maama gyabeera ŋŋendayo okuba nange bambatirizaako eyo mu Bakatuliki mu kigo Enaluki kuba okusooka baali bampita Katongole Isaac kati maama bwafumbira omusajja nga Mukatuliki kati ate banjija mu Bakristaayo ne banyingiza Obukatuliki olwo n'erinnya lya Katongole ddyo kuba Katongole baba beddira nti kati taata ye Mutoolo kati mbw ate eri nabo baali beddira nte kati eno bampa eri ente ku geeno kubanga maama yaŋŋamba taata baali bamuyita Bingi Amooti so wali ogezezzaako okumunoonya taata ebiseera ebisinga mbadde sigezangako okumunoonya kuba naali sinaawe ntandikira anti maama asobola okukutwala eno gye yali akola
gyali akola mama alaka yava n'amasuba eyo mu kyenda nga mwena we yanzaalira taddanga mu kibuga sinza kakasa nti kati n'amasuba bwekyuse simanyi oba akyayinza okujjukira kwegamba naye nga yaŋŋamba mukama we baali oba bamuyita mwami mitwalo n'amasuba awo we yali akola. So tugenda kufuna olunaku tugendeko mama twogereko kko naye tulabe toddawo n'omuyisinga ku taata mu episode ebisinga nze miyisinga nnyo taata kubanga era abantu abamu bagamba nga ye taseka kale olumu mbeeramu ekyo ekya taata like nga omuyisinga n'abantu nga bagamba kati wofiira awo abaana ogenda balekeraani ekitegeeza bamanyi abasinga bamanyi sitole yo ku kyalo ewaffe eyo bonna sitole bagimanyi era baga kati wofiira awo abaana obalekeraani naye kati nga tuvudde mu mino nga tuzze mu by'obuntu maama ye sosobola okugendayo ng'atamiddemu atamiddemu kyamanya abeerako n'ennaku ezimu ng'ali soba tomusangangako ng'ali soba ngezaako maama okumukeera ngezaako neŋŋamba leero kamukeere naye nga maama munywi ne taata gyali bonna banywi era ngamba kimu akapapula nakalekera jjajjaawo bw'onooba oyagala ng'olinoonya taatawo ye kyakugamba ye kyakugamba naye nga mannya ge kyagajjukira ga taata yaŋŋamba ye bingi amooti olowooza wano we yali akola yali azze kukyalawo bukyazi oba we yali abeera awo mbu omwami waawo ow'omumaka mukyala we taata yamwinako oluganda kati abawo waaba mutoolo abakale yamwinako olutoolo anti otandise anti yali mutoolo ye mutoolo amwinako olutoolo aba yali amwinako olutoolo namusajja gwe so kati yali ku sadi ya maama yali ku sadi ya mukyala w'omumaka kyemmanyi naye wabanga gyali eyo katandikano n'akalaba asobola okukunoonyako lwona wena emyaka ngemeka emyaka giyinza okuba mu 27 myaka yomusanvu tolanga ku taata sirabanga ku taata ate kati we nakulira awo myaka nga 18 abantu nga bagamba ng'olifala kwata omuggo okube maama wakulaga taatawo naye nagenda olanga tekyetaagisa tobagamba ab'okukyalo tukoze tutya okunoonya taatawo n'omulabako abali eyo naddala abali mu bitundu byeye 40 ngenda kubaddiramu endagiriro oba mu bitundu byawo enamasuba ng'omwami oyo mwami mitwalo muyinza okuba nga mumumanyi muyinza okutuyambako olowooza tugenda notulaba ku maama wo asobola tuwatamu ne twogera naye kisoboka tugendeyo ddi anti kati mba nina okusooka n'enkubayo nembagamba tagenda okuteekako omulangira Segamwenge aba mu mbejja Namaalwa amanyi ogenda namuteekako aba kubanga ye maama ye omuntu gy'ogenda ng'oli mugenyi n'otuukawo ye n'agenda okunywa ate gwe omugenyi n'onoonya ky'oneefumbira n'okumunoonya omumusiibula amanyi ekireeta embeera bwetyo simanyi olumu ebeera stress nina mukwano gwange alina maama we maama we naye ali bw'atyo naye yali amunenya nnyo nemugamba ifuna tanaya kumunenya sooka omanye kyava kuki n'afuna kyasi n'agendako n'asulayo n'amubuulira n'amugamba amazima kitaawe yandeepinga buleepinzi kundeepinga naye seeyagalidde ate nali nkyaliva gino obulumi obwo kyokka ate n'ansuulawo n'olubuto lwo nga byali bingi naye mukwano gwange oyo n'asonyiwa maama we era kati bakwatagana tho nti kiri tasobola kukimuggyako ekyokunywamu walina okubeera so funayo otuva wano ojjamu okubirako atuwa appointment tufune olunaku tugendeyo tutuleko okukonayo ate suka naffe SB4 Media oligamba nti yeyanyambako okunoonya taata wange kuba ffenna taata kaabe nga mubi kaabe nga mulema kyekimanya ne maama
Mama kabenga afaanana atya kabenga yeewalula sigala ye maama ate so kikuwa essanyu kabenga yafa kikuwa essanyu okulaba kutirira eddaalo lya taata wange era abantu bangi banoonyeza bazadde baabwe banoonyeza abantu baabwe nga laava eyo tosobola kusigala kyekimu era katongole olunaku lwera bakutaata amanya nti ono taata wange tolisigala kyekimu era oba tosobola sigala kyekimu ng'olabi kutaata oba kati nze gye nakulira ng'ebikojaga abakulira ebikojja muba basiru muba temutegeera neokolayo ekintu kitono nnyo bakigeza nnyo bakigeza so tusabe bala n'okukkiriza taata asobola okulabika naye okira mama naku appointment tugambe tusooke tulabe mama twe details zonna tumunoonye taata omulabeko suubira nti si kizibu nnyo ekyo si kizibu tujja munoonya omulabeko so SB4 Media Tuggussa Enssonga ndowooza katongole ekyo kyobalero tomanyi life yeeyo naye tugenda kubeera nga tukwatira wamu tumuyambeko taata amulabeko kuba taata omuzadde yenna tesika omanya nti asobola mukasisiraako ya omanya nti ono muzadde wange naye gwali oyinza okuba nga oli mu gundi yemu nga katongole nga naye tumanyi taatawo era nokkiriza osobola okumulaba osobola okumunoonyako kko n'omulaba guno omwaka gwe tutandise tugenda kubeera nga tusaba Mukama atusobozese okukola ebyo abalala bye balitujjukirako andi tubagamba tetugenda kukola kubasanyusa kubanga okusanyusa omuntu kizibu wali tugenda kukola kyo kyetusobodde nga Mukama yatusobozesezza nyongera okujjukiza gwe atanaba kubeera nga osubscribinga genda ku YouTube searching SB4 Media Tuggussa Enssonga osubscribinge obeere nga ate weegasse ku tiimu etugoberera twataddewo platform oba gye waliise broadcast gwe wenna nga kituufu oli sure oli muwagizi wa SB4 Media ngera wali agadde nnyo okulaba buli program eya SB4 Media ng'olina essimu ya WhatsApp enkola nnyangu nnyo ogenda commenting ennamba yo oba tugenda teeka ennamba ku screen ennamba ya simu ku screen ojja kuweerezaako message nga bannange ennamba eno si yakusabirako ku buyambi nkiddamu ennamba eno nga si yakusabirako buyambi era mukugikuba tewajja kubeera wagikwata ennamba egigenda kutuyambako nti gwe wenna ng'oli fani wa SB4 Media ng'oli muwagizi wa SB4 Media nga buli puroguramu ekolebwa ku SB4 Media erina kusookera wuwo tusaba bwe yalibadde nga okyetaaga tugisindikako linki buli puroguramu yonna ekolebwa nga esookera ku namba yo ogirabe puroguramu onyumire kwegamba kino kijja tuyambako nti omuntu ali eyo abadde agoberera SB4 Media naye nga olaba puroguramu ng'eseeko ennaku kino kijja kutuyambako nti puroguramu tugeze nti puroguramu bano aba YouTube bagenda okuba nga bagenda okugiraba nga golede wagirabye edda bwe mulama gw'ennamba ekyo tugenda okuba nga tuteeka ku screen nti bano bagenda okuba nga bagiraba wajja kubeera nga bagirabye edda esookera wuwo nga yakagwayo bwe pa oba ku premier oba nga twakagiteekayo bwe pa esookera ku nnamba yo gwe n'ogyotabuliro naye nga ennamba yo si yakusabirako ku buyambi obula yakubeera nga ate twongera kulaba abawagizi baffe kyemuli kubanga tekikuyisiza buli osobola okukomentingako ennamba yo naye comment simu no bayinza okukutawaanya obula ku simu eyo gye tugenda okuteeka ku screen kwogenda okubeera nga osindikako message nti SB4 I want to join tujja kubeera nga tukugatta ku broadcast eyo ebeera nga family nti buli kyoba kikwatako ku SB4 Media ojja kubeera nga okifuna nga gwe ennamba emu okubeera nga ogifuna abalina business mutwongere business bannange naffe tuyongereko mu maaso guno omwaka nagambye nti ebirooto bya Umaru kuzimba si sabo wavudde ku sabo kuzimba ki iya Umaru ayagala kuzimba nnyumba katongole ki twakwadde omulimu tukonze agambye ayagala kuzimba nnyumba sabo taliyagala so by the way guno omwaka tulina ebirooto Umaru ayagala kuzimba nnyumba ebyaddala
naye abyeko wasiisira nze ebirooto byange bingi nnyo sijja bibagamba byo bingi nnyo ebyaddala andi empula sinaba kutandika kukolako yadde n'ekimu naye nga gwona wenna ng'olina bizinensi yo nga walagadde tugikulangire tugiboostinge simu zaffe ziri ku screen okwo simu ennyangu kosobola okutufiira ku whatsapp oba ku simu okutukubira eri 0700 873 kubanga oyitira otuwa ku bizinensi tubeere nga ate tukulangira bizinensi yo ate naffe tuve ku leve eno tubeere nga ate tweyongerayo. Tweyanza nnyo abatugoberera, tweyanza nnyo abatusapootinga, tweyanza nnyo gwe wenna nga tutambudde naawe nga watuwa akalango mukuluzi wa tweyanza nnyo Ziwa and Sons, tweyanza nnyo ababikkirala bano batuuzi b'amataka baplaniza amayumba batunda amayumba agawedde, tweyanza nnyo aba Garfield bano basomero gwe wenna nga waleetaze omwana wo ayite mu njigirizibwa ennungi afune omusingi ogwa Namaddala okutwala ku Garfield. Tweyanza nnyo aba Kiralioni Mamifati, tweyanza nnyo tambudde naffe mu buli mbeera otubeereddewo mu buli mbeera, tweyanziza nnyo akensusso nebaza nnyo ttiimu SB4 Media ya WhatsApp. Yo ttiimu eyo simanyi kyakubawa olumu mbalowoozaako n'empulanyala nakukaaba naye nga neyanza nnyo ttiimu SB4 Media kyonna kyonna kyemukola. Manager Ashalavu nkweyanza nnyo, Mr. Kala Mr. Lawrence, Madame Debola atage Bambi, mwenna banange mbagala nnyo. Mukyala Kalanzi kwagala nnyo mami, neyanza nnyo okubeera nga muyimirirawo ne SB4 Media. Mbeyanza nnyo okubeera nga mumpagidde, tuyambye ku bantu, tusapootinze ku bantu, temulina kyemusuubira nti batugenda kufunamu kino bakufunamu. Wabula omutima ogwo banange nguyanza, temanyi ssanyu lirina ku mutima gwange, naye nange mbasuubiza nti luliba olwo tuli miitingamu tufuneyo ka pati naye nga sigamba nti bakusasa wabula kwemanya amazima nti muli mu ttiimu abamu sibalabanga nako naye nga mpulira nga nalyetaaze okubalabako. Ttiimu SB4 Media mbaagala nnyo, WhatsApp group banange mbaagala nnyo era mbeyanza nnyo omulimu gwe tukoze, omulimu gwe mukoze mu bantu, omulimu gwe mutukozeemu kwegamba omu nebigambo bimpula naye nga ttiimu SB4 Media mbaagala gwe wenna ng'oli mu ttiimu SB4 Media WhatsApp group Mukama abankuumire. Womalu nkwebaza nnyo okubeera ng'oyimiridde nange nga SB4 Media team, tuzunze tukoze ne tuvayo olumu kati tuyinadde zinywa amazzi n'otambuza ku bigere enkuba n'ekukuba tutambudde ffenna bannange neyanziza nnyo okubeera n'omuntu nga mukwatagana, okubeera n'omuntu nga mukolagana kyekigenda ffe ng'abavubuka okubeera nga kitutwala mu maaso. Albert olino edita waffe basinga temumumanyi naye nga Albert yabeera emabega eyo era njagala nnyo Albert tumuteeke ku ttiimu egenda okutwala ba Asia naye simanyi Albert olina paasipooti omukulu ono abaddewo mu mbeera yonna tweyanza nnyo, ndi musanyufu nnyo ku mutima Mr. Albert edita waffe ofiisi eyo abeera amanyi ofiisi za SB4 Media gye ziri. Tweyanza nnyo ttiimu yonna gyenkoze nayo. Patrick Semanda is a P oyo naye wakukido bayira abamu bamanyi nti ye SB4 ya naye nga tweyanza nnyo omukulu oyo atunda ngoya ku mini price obanga oyingira bwoti ku mini price omulyango okutunda mu Mukwana Arcade kasootuukaawo ng'owampa bwoti amadala akaduuka kosookerako bwe kati kale edduuka lyosookerako bwe bati waliwo omukyalo mulungi nnyo mweru omukyalo oyo abeerawo ku dduuka abeerawo ne bbooma naye gaya ali awo alina obuviiriviiri bamuyita Patrick is a Pisemanda oyo ye muwagizi wa Arsenal lukulwe era hana kinga bingi naye nga neyanza nnyo kubeera nga tutambudde ffenna mwaka oguwedde tusaba bizinensi mukulu oyo alekawo ne bizinensi ye najja ku SB4 Media ne tuyamba ku bantu nga tasuubiramu nti bagenda kufunamu kino bagenda kufunamu kino. Tweyanza nnyo Tata Kirayitoni webale nnyo, Tata Santoni tweyanziza, Tata Leitoni manya gonna gage gamba osobola okugamala nga kulemera nayo
nenga tweyanziza nnyo tweyanzeeke gwe wenna alina SB4 Media tweyanziza nnyo. Mukyala wange nkutimiddeko nnyo, mama w'abaana bange, mukyala wange omulungi, mama weebale kubeera nga onzikiririzaamu nonsindika yonna gyokugaa nti ngenda kukola eno genda, ngenda kumalayo ennaku 2 genda, ngenda kumalayo wiiki genda. Kwegamba tweyanziza nnyo nawe wenna ng'otusapootize mu mbeera yonna. Mama wange omulungi, mama Fina nkukakusembirayo kabadde kakodyo, neyanziza nnyo mu buli mbeera wemba nga nkwogerako mbula nakufukamira. Ebyaddala omwaka ogwedde gubadde mwaka gwange kubanga gwe ennyonyi nzirinnye, ebirungi mbifunye, kamera kati nzirina, emmotoka njirina. Neyanziza nnyo mama wange, nkusuubiza nange simanyi kye ndikolera naye nga nkusuubiza aleka sukira embazzi ndigibaka nenjimeketa. Ebyaddala mama wange nkwagala nnyo kuba ku ntobo y'omutima gwange, nkwagala nnyo. Taata wange mundabire, mwagala nnyo taata wange. Ebyaddala SB4 Media Tuggussa Enssonga bwe tuyingidde omwaka, tuyingidde ne katongole omuzirambi. Simanyi lwaki kinzijira nnyo nti weddira simanyi lwaki kinzijira nnyo nti weddira mbizi naye yagambye ajeddira kuba mama tajirya sikutyobola mama ali embizi umalwa abasiraamu bawalana nnyo embizi no singa tufune enjawulo y'embizi n'ennyama yaayo. Ono yeddira etambula si nnyama yaayo, kiri kisolo owalana kyaki omwalo tugeze nga osaza motoka nedda kale simbi kale tugeze mukubo ng'osanze bakatomedde kamenyesa okugulu tosaba kayama nakajja mukuna kasaba wabbali. Anze neiba wange namugamba bwe mba nga nkyadde bambi nenemererwa okudda nina obubizi bwange ye musiraamu oyinza obumpeera ku mmere. Yangamba tekisoboka lwakiri njiyo kuba mutima mubi. Kati ne mugamba embizi ez'omunsi kani aziwa ekyokulya ye nyini nangamba Allah nga lwaki owalana nnyo embizi no singa ngate Allah azuwa. Okay, banaka basamba bado tusagamu busazi temutujigira. Asala my delicate. Twataba tunyigira. Tusagamu busazi. Naye nga yonna gy'osinzidde okubeera ng'otwala SB4 Media mu ddiini yonna banange tubaagala nnyo. Abavubuka 2023 twewala ebyobufuzi tutunuulire nnyo okukola. Ebyobufuzi bitwononedde omwaka mulamba guli oguvuddeko. Twetadde nnyo mu byobufuzi netuva ku by'okukola kati saa zino mbadde nsaba guno omwaka twesonyiwa ebyobufuzi oba gundi abagira gundi obone wa kibiina bwe mulekere n'ekibiina kye naawe wagira ekibiina kyo kyowagira tufakasinga ennyo okukola ebyobufuzi tebitwawula. Tubaagala nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga. Kalako kana ka Garfield wotwala omwana wo ku Garfield omwana wajja kubanga mu mwezi gumu bibino amakungula kojja okubeera ng'otandise okulabako. Kalanga ako tukamala mbasiibudde. My name is Rafasha Jesse. I go to Garfield Nursery Primary School. My class is top. My teacher is Miss Teacher Leticia. The title of the story is Our Friends. Here is Peter with his best friend Bob, who lives next door. Every day, Peter and Bob go out to play. What do you want to do today? Asks Peter. Bob says, let us go for a walk.
onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Yaffe Tuggussa Enssonga.